Inside Story Uganda, real source of political updates. A reference point of all parliaments kuba ffenna kwe tukoppa. Ekizibu ekiri mu palamenti yaffe nti buli palamenti yeeteekerawo amateeka agagifuga. That is the first failure. Amateeka agafuga parliament galina kubeera standard. Buli mwaka, buli taamu, buli season. So that buli omu amanya reference ki ku tteeka. Naye buli palamenti ejja nejjulula amateeka agagifuga nekozesa okuteekamu ebituli, palamenti eyo mweyita okudibagana ddala wano Uganda. Ekyandibadde kikolebwa kuddamu kutegeka amateeka gafuga parliament nga tusinziira ku mother parliament, the House of Commons. Regions zonna zino eziri mu Commonwealth, Kenya, Tanzania, zirina standing orders. Standing. Tebakyusakyusa nga ffe bwe tukyusakyusa. Naye nga bw'omanyi ebintu bya Uganda, buli kirungi bakiteekamu ekituli mwe baba bayita okufeera eggwanga. Amateeka gano bagakola baakatuuka. Mutabanyi wange ono aba yaakatuuka mu palamenti avudde gy'aba amanyi ki. Naye bamuwadde eddimu eddene ate tawulira azzeeye, alina mindset n'abakubye n'abamaze ndi wakabiri tabuulirirwa yonna abuze. Kati bali abakulu abasigaddemu ne bakozesa akakisaako to infect the standing, the rules. Kyenalabako Zimbabwe ne mu parliament mulimu ISO standard, International Standard Organization, ISO standard. Nti eno yandibadde parliament yonna yandibadde eruubirirwa to be certified by international standards. Naye kakati eno tokyamanya oba etambulira ku ki oba ekola ki etomera eno. And the biggest failure nti presiding officer atamanyi nti ruling ye efuuka part of the rules. Naye buli lunaku akyusa, you just can't follow. It is total chaos in this parliament. And it is so sad. Ate baakyawa okumanya. Tebaagala amanyi, they are just allergic to knowledge and betterment. Allergy y'amaanyi. So eno parliament ekoze kinene nnyo okusomesa Uganda nti waliwo ebintu bye tulina okuzimba empagi nga tebagijjulula. Yes. Omanyi nga tuzimbye character, tradition, you know, naye eno yeefaanana yokka, terina gwefaananamuko. Okitiibwa twalaba tulowooza nti lwe twayigise nga tuyisaawo ebbanga twanyongedde kunyweza oba ku palamenti endala zetumanyi zetwalaba ze mwalimu ezedda bano babu ze baalimu nga zigenda ziggwako ng'eno yongera kunywera bunywezi. Naye kiwewuunyisa okulaba nti ate tudda tulabika nga bongera okulagaya. Ekyo kyenneewuunya. Bongera kujjulula. Yes. The entire infrastructure called legislative capability. Bajijjulula bujjuluzi every day. First of all, eno si multi-party parliament. No. It's not. Laba bwe batuula babagamba n'obagamba nti tuula w'oyagala. In a multi-party parliament, there are two sides. On the right, the ruling party. On the left of the speaker, the opposition. Era tulina kuwulira amaloboozi aga. Area government erese policy, ne program proposal, ne opposition, the official opposition. Ngeddamu. Kye baasooka okuttawo kye kigambo official opposition.
ne bateekawo buteesi nti opposition. Kakati nze nfaanana ki ne Nuupu ndyoke ngende mu gavumenti ya Nuupu mproposinge policies ne bwonoonya Nuupu nti what does it stand for tosobola kumanya kuba tebagiwa opportunity to respond to government policy, so tetumanyi, so eggwanga lyonna livuya. Second, committee system bagyonoona ne bagitta yonna tekwatagana na multi-party political. Yeah. Kakati mugenda mwenna ne mufuuka kimu mu committee. Amaloboozi ne gabula. Opposition. Aga who is saying what? Omuntu n'aleeta like I will give you the homosexuality bill, a private member's bill. Yajeema oba yabasaalirwa. Eyo bill yani bw'oba ogibala. The word is private member. Yes, a private member. You see, when you, even a private member, that abuse of that space. Because who is a private member? Who do you speak for? The private member. Yes. Private, naye lwakuba tusoma oluzungu lutono. Honorable Babu, the biggest problem of this country is English. English and reading. Omuzungu okugamba nti private member, it means different from public. Naye nakirabanga nti kyange. No sir. Musumba kasoke tusoba kabono bamala butusa okumewombe ku nsonga zebbiri zosinza okwogerako. Nkyagala okufuna conclusion genda bako. Ntandika okutya nenda omukulembeze abantu. Munafuza omunyunyutuvu simanyi kyobogana kwesimba kusimanyi nenda kikubuza wakyombuuza simanyi ekintu ekiri mu ddiiro bwekiro kikyogamba katukwewombe nyabo mutuufu okulaba obugazi bw'ensonga kubanga ffenna yenkulungo ya future ng'eggwanga. Bw'oba onaapima eggwanga n'olipima competence, competitiveness, viability, bigambo bya luzungu bannange musonyiwe, naye sirina Luganda lumala kuntuusa. Competitiveness, viability, and versatile. To be a versatile, ng'osobola okuvuganya ensi n'alwanagana otya n'ensi olyoka obeerewo ovuganye. Byonna obipimira ku paalamenti gy'olina kubanga ly'eddoboozi ly'eggwanga. Bw'otunuulira eyaffe olabira ddala nga tukyali a vulnerable nation. We are not even equal to our partners. Ne bwe tuba tunyumya n'abana Kenya mu parliament mwe munyumya biki bannaffe? Bwe munyumya n'Abatanzania Dodoma munyumya ki? Kati mwe grade yamwe ya Southern Sudan ebyo bye mulimu mutukoze bubi kuba ffe tusomesezza region yonna ya East Africa ffe tugisomesezza constitutional review okufuna ssemateeka omupya. Ffe tubasomeseza parliamentary commission to administer that other arm of government. Ffe tusomeseza governance ne local government. Kenya kati etusinga yasomera ku ffe. So tubadde center of excellence in beginning naye tukoze kinene nnyo ate okwekuba endobo betusomeseza ne batusinga. Kino si kyakusaagiramu ng'abasinga obungi bwe mukiraba. Kya butemu eri eggwanga. Era paalamenti n'ebiri mu paalamenti bye bigenda okukuba eggwanga lino ekigo ekisinga obunene. Twandibadde twekuŋŋaanya nga tukuŋŋaanya obwongo kuba obwongo bwe buli. Ba Honorable Babu bano Mukama abatukuumidde. They are the center of excellence, of wisdom, of knowledge. Kubanga emyaka gyabwe balabye kuva ku muzungu paka wano. Gwe wajjo omanyi ki?
really abantu abakoze mu East African Community abakoze si eno naye eri eyasooka ababaddewo ku independence twabulira wange eggwanga twekuŋŋaanye tutya okuddamu kuba buli lwobula oddayo we wabulira ate ne weenoonya ne weekuŋŋaanya ne mwekwana bupya kuba eno Uganda ate tulina kwekwana bupya kuba tulina ennyinke kuba naffe bwe tutabeeko kye tugikola bwe tugikendeeza eno yegenda okusaasaanya Uganda nga bwe tugimanyi olwaleero. Nkweyanziza nnyo. Abaala ekisinga otutawaanya kubeera ng'ente eri mu lutobazi nga wajja ekigere weekijja ente bw'ogiraba nga eri mu kisooto ekiri mu lutabazi wejja ekigere weekizza netavaawo ogamba egenda kutambula naye neesotteraawo embeera eyo gyendaba mu byobufuzi naddala mu paalamenti yaffe engeri gyetambuddemu kamala kitunuza mukulu Babu kubanga oli ali mu paalamenti ono ayagala gendayo kamala kutunuza mukulu Babu ayina bagiyita institutional memory asooka atuwulire wawe tuvudde okutuuka wano tutuuse tutya mu mbeera efaana bweti ne kutuuka ku taamu eno ne twagenda kuggwako naye gwekobo gwega bulijjo emyaka gyeyongereko tukule tukaddiwe tuffe abaladdeko just like that. Neyanze mukama wange nawe batuwuliriza tulina ekizibu kinene nnyo okusookera ddala enfuga eno gye tulina gye bayita political system twakopankopi twalina engeri gye twali twefugamu ng'abazungu tebannaba kujja enfuga eyo teri muntu yagitunulamu kujjamu ebirungi ebyalimu tubikozese enfuga y'abano bannaffe gye tukoppa yava mu buwangwa bwabwe kimanyi kitegera kyeŋŋamba boddayo e Bungereza mu 1215 balina akantu ke bayita Magna Carta. Magna Carta gaali mateeka ge bawandiika oba batandikira democracy oyo ne wabeerawo okusika omugwa wakati w'abakungu ne kabaka ne bajja nga balwana era wano twogerera oyo gundi sisitemu y'e Bungereza yakamala kumpi emyaka 9 bw'ogitunulira obulungi yava mu buwangwa bwabwe kakati obuwangwa obwo bakyabumanyi bo bwennyini weeyisa bwoti okola bwoti buli kintu kyokola kakati ate parliamentary system oba Westminster system of government yaate yanjawulo balina balonda abantu okuva mu bibiina byabwe era ku luno waliwo ekipya ekyafulumye ekitabeerangawo mu paalamenti eyo bwe baamala okulonda juusi eyo gye bayita parliamentary system olonda ababaka ne bagenda mu paalamenti ne beerondamu omukulembeze gwe bayita prime minister ekibiina ekyo bakisinze okubeera n'abantu muki ababaka Abamerica kyetwagezaako fokopa balina presidential system president bamulonda yekka naye ate nga bamulonda si buli omu balina gye bayita electoral college erondebwa okuva mu bitundu yatandikibwa nga bagenda mu America ng'atalina ttaka talonda walina kubeera nattaka olonde kakati nga bamala okulonda president ne balyoka ate balonda ababaka abagenda mu ngundi zaabwe bbiri ate naye bagikopa Bungereza naye ate ye Bungereza yo yanjawulo olw'okuba nti abakungu bano baalinganga abalangira babalekawo ekintu kye bayita House of Lords wanebo ne bakola yawo kati mu America ne bagenda kukopa egundi ezo ebbiri era waaliwo okusika omugwa kw'amaanyi lwaki tubeera n'enkiiko bbiri olukiiko olumu balutwalira ku kitundu bw'ova gye bayita geographical area ne bagamba tuyinza ab'ebusoga bajja tuwa ababaka babiri mu upper house eyo gye bayita senate banaabalala buli muntu ne bamulondya ku bantu emitwalo 50 500,000 bye balonda omubaka teri special groups teri ki bamala kukulonda n'ogenda teri balema teri bajasi teri bakozi abalondeddwa 500,000 mu house of representative era esinga okubeera n'abantu abangi California akati bw'ogenda ng'otunuulira ebyo n'oleka ogamba nti ffe twali tukola constitution waliwo kye nalaba ekibi baayagala babeere ne presidential system ne baagala babeere ne Westminster system bazigatte ekintu ekyo ne ku independence kyatuleetera omutawaana bwe bakola constitution ya 61
bagenda ebungereza ne bagamba nti kakati olwokuba ntwagala abantu baffe abasayininga agreements tujja kukola federal. Buganda ejja kubeera federal, Ankola ebeere semi federal, Bunyoro ebeere semi federal, Busoga ebeere semi federal, bali babeere gundi bagiyita batya no direct gun rule. Kakati olaba nti ne bwe tukola constitution tetulowooza tuyinza kubeera na systems nnya mu nsi emu federal, endala semi federal, endala gundi eri efuga directly. Kati batuwe mu parliament eno ne tubagamba bwe muba mwagala presidential system tugikole nga presidential system. Mulonda president, ne mulonda ababaka, ne mulyoka baminisita bava abweru wa parliament. Eyo presidential system. Temulimu special groups, teziriimu. Ekyo kimu. Bw'oba oyagala Westminster tebali mutawaana. Tulonda ababaka batuuka wali nga kati South Africa bwe yakoze nga balonda omukulembeze oyinza omuyita president wa prime minister ne mubeera n'omuntu waggulu alinga nga head of state. Kakati ekyo otawaana we kutandikira tugezaako okubigatta naye nga empaka eziri wali ku kugatta okwo special group simanyi balema simanyi bakyala ebyo emagye ne bitandika okutuleetera omutawaana era kati gwe mutawaana gwe tulina mu parliament eno. Bwe tumala okujja ku ekyo system of government gye twalonda tulina okugiddamu naye mu constitution eyo twateekamu ekyo nti buli myaka 10 constitution yandibadde eddibwamu ne mulaba oba waliwo ebyonoonese. Abazungu baga nti ekintu kibayita nuisance bwe kibanga ekintu tekikola bulungi mukiddamu ne mukitereeza. Kakati bwe tuvaawo ne tukatugenda ne executive twali tutaddewo mu parliament mugoni mu constitution nti alina okubeera ne ba ministers 21 n'ababaddako 21 be bantu 42 naye ne bateekamu akantu akalala kebongezamu nti president ayinza okusaba mu ngeri yo ba ministers mu parliament. Akati ng'ebintu ng'ebyo ne bijja nga biyingira mu kirungi ekyali kikoleddwa. Bino byonna byolaba bubonero olw'okuba nti awo twayonoona nga tutandika okuleeta palamenti. Ate ne bino ne tuteekamu akantu akalala bino byokugenda nga bagaziya nga bateekawo constituencies empya bateekawo district empya constituency bweweza abantu 28 nga bagisalamu ebira 14. Kakati ekyo nakyo nekireeta omutawaana ne batandika n'okukola municipalities. Kakati ebyo byonna bigenda byonoona ki gundi eno. Kakati amateeka kankubuulire noba olikola constitution tosobola kuwandiika amateeka gonna n'ogamalayo. Agamu gabeera mu buwangwa nti olina engeri gye bweyisa toyinza kutambula bwereere. Tetujja kuwandika nti member wa parliament tasobola kujja mu parliament ng'ali bwereere naye okimanya obumanya tosobola kukikola tekikolebwa. Kati amateeka gano okukolebwa era nzikiriziganya n'omukyalo oyo nti bwe tumala okugakola obulungi okukyusa ekintu kitera okuba nga kitabula. Etteeka litera okuba nga litabula ne muddamu ne mulitunuulira bulungi ne munoonya lwaki litabula. Nuisance gye nkugambye etteeka lyandibadde terimala gakyusibwa lyandibadde likyusibwa nga lyabeka terikyakola bulungi oba ate bwe likola lyonoona bwonoonyi n'oliho okola ekintu ekyo. Ekirala ekiriwo eno parliamentary system gye muwulira gye twogerako ebyo byonna ng'obitadde ebyo empisa zaffe mbi. Empisa zaffe fe abakulembera mbi kuba bonna tetukyusiza mpisa ne gana amateeka agaliwo singa empisa zibanga nnungi gasobola okukola naye bwebanga mulina empisa embi ng'ozze kulaga nti oli gojjeewo tiyalina magezi goyina amagezi awo eba eyonoonese. So tulina kyozimbirako naye ekyo ate kiva mu ngeri gye batuyigiriza educational system yaffe okuva ku primary wana okutuuka mu university tusomesebwa bulungi. Batulaga nti tulina okubeera nga tutegeera ebintu bye tukola. Nojja n'osanga omusajja alina diguli professor mulamba naye ng'ebintu byayogera ku byobufuzi nga birala naye ebyokusomesa eri ng'abimanyi. Naye wano weetaagamu amagezi agatali ga bulijjo okubeera omukulembeze. Omukulembeze yasika abantu n'akubuulira amazima. Obulidde ononsonyiwa njagadde nnyo nzireyo ku nsi zaffe ezaaliwo ng'omuzungu tannaba kujja.
waliwo okwefuga abantu nga bateekamu ekitiibwa ekintu ekigenda waggulu lwaki kubanga kyali kiva mu buwangwa bwabwe n'ennono zaabwe bino tebikwatagana nnono zaffe tulina okulaba ebintu bino ebirungi tubitaddemu tutya for example mu Nigeria abagundi bakabaka bonna balina mu constitution balina olukiiko batuula ne bawaayo ebirowoozo byabwe tuli fenna ku nfuga y'ebitundu ne gavumenti ate babateekamu ekitiibwa ekyo kimu ekirala tulina okuba nga tulina aba Uganda oli omwami mukyala yayogedde bulungi nze nali mwana muto wano nalaba Uganda ng'abantu bava e Kenya ne bava e Tanzania ne bajja wano okukyala n'okucakala Uganda yali waggulu nnyo era n'abaasoma Makerere abaali bava mu nsi ezituliraanye tebayirabiranga kintu ekira bakubuuza banne mwabeera ki kuba Uganda yali nnungi nnyo so mbadde njagala tukwate akantu kano omusajja era nkwogera buli lunaku lwenzijja wano era njagala kayingire mu mitwe gy'abantu omusajja gwe bayita Lee Kuan Yew eyafuga Singapore kati Katonda yamujjula yagenda e China n'asanga omusajja gwe bayita Deng omusajja yanywanga sigala omusajja mumpi bw'ati namugamba nti bwe oyagala ensi yo va mu bino ebyokugamba nti ono mu China ono mu Yindi ono genda ofune abantu abalina obusobozi bw'oba oteeka mu bukulembeze ate si busobozi bwa bitabo busobozi bwa kutegeera ensi gyegenda era n'ateekawo ebintu ebyo bisatu obusobozi yagiyita meritocracy bwe yamala n'ateekawo ekigambo ekiyita programmatic oyagala ensi egendewa mu maaso ekyasembayo ekigambo kiri eki mazima honesty kanyimirira awo wenyini wayimiridde wenalese okwerowoleza mbawulidde nga mwogera ate mubaddewo wekitiibwa era mukyaliwo muli bamaanyi mulekana bulungi mukyaliwo naga nti engoye enkadde z'abavubuka bebambala ebiraka naye ekikulu ze kyendaba mukola puroguramu zino zikwedde nebbanga ddene bweziti ndaba nga tuzikwata twogerako bwogezi ngaekiri siyaasa tugamba tukikwateko we touch something kankubulire mutawana we kikwatibweko kankubulire omutwala we guli abazungu bagamba there's what they call palace politics. Yes. Palace politics kokubanga omulina olubiri naye nga munda mulimu ebyobufuzi waliwo abantu Katonda yabawa omukisa balina amatu g'abakulu nti bwamugamba ekintu ekirungi akivaako n'agoberera ekyono abantu abo babi nnyo era kankubuulire abassensi eno be bantu abalimba abakulembeze n'agenda n'addira omukyala ng'oyo n'alyoka amwogerako ebigambo bitali mu magezi nadda ku musajja n'amwonoona abantu abandi badde bakola ki batuyamba era nze kankubuulire tulina abantu wano nga batudde wansi ensi eno eyinza okukyuka mu mwaka gumu abantu abo bamanyiddwa n'agenda ew'omukulu n'amugamba nti nze oyo omusajja simwagala ne famire ye sigyagala kusiiga nziro omusajja oyo ayagala ntebeyo yes oli n'abeeraga gwe tomumanyi nze mumanyi ne baleeta ate ennaku zino bafuna n'okuteekako bu recordings bu audios bwe balimbye you know dekekeke omanyi kye bakola omulaba tutudde wano bagenda bateesa nze nengenda ew'omukulu nenga nti omusajja oyo mubi nnyo ono n'agenda omusajja oyo mubi nnyo akati abantu abo buli omu ng'ayogera ekigambo eki ng'ebyo byonna byabujja kubanga bo tebalina bali ku kintu kimu kyokka kiyitibwa mululu. Okay. Kati mukulu Allen Mayanja olaba ebintu byolaba ng'ekigambo kya parliament okwesalangawo omusala gwayo ekigambo kya parliament okulonda olukiiko lwalyo olw'abakamisona mulina bugenda kusazaamu byemuteekateeka bingi ebireyo ebyo byonna byonna biraba byangu nnyo omulala buli waga nti lwaki ng'emisaala gyabwe gy'abawaka palamenti teyigibwa mu lukiiko olugatta wamu olwawamu oba lukola ku by'emisaala bakamisona lwaki balina obuyinza bwe buti oba tuko balwanya n'ebyala ebikwatagana byo biti n'ogamba abaka abayingira mu palamenti bano bazze babalema bano
babavubuka bano babakozi bo tebasobola kuyita wala ne bagenda ebintu ebyo ebirina okutereezebwa ebiva mu biseera by'olutalo mu biseera ebyatawanyanga ebyatwawukanyanga kati nga tugattiddwa wamu nze kyendowooza mukulu Mayanja oli mubaka wa palamenti kansooke gwe akyaliyo nga tanabagenda ku ekyo ekyomusaala ono ekisanga bakikola dda katukiddemu ensonga lwaki twagala palamenti abakulu baayo bwe babateekawo omusaala singa obateeka wansi wa executive ejja kuba w'amateeka nabo bandibadde negundi yaabwe kyandibadde nti palamenti abantu abalimu abakulu basobola okusikiriza omusaala nga bamanyi ne economy bwefaanana omutawaana nti singa obateeka wansi wa executive ejja kuba controllinga lwaki twakikola anti mbagamba mu abakikola nti mwakola kikyamu nedda tetwakola kikyamu bwe twakwasa obuyinza after that bebakyamu kuba gwe toyinza kubanga you have created an ecosystem eyiyo etakwatagana naboweereza kuba beerabidde nti buno buweereza obuweereza bulina obuvunanyizibwa bwe bukuwa ebyo babivaako dda tebakyamanyi bantu tebakyamanyi nsi tebakyamanyi nakitiibwa kya palamenti ekyamazima bwe twali tusaba omusaala ogwasooka nga twakamala okutuvudde mu CA memba wa palamenti yafunanga miliyoni egi omusaala era nga ate ffe tugusalawo bwe twavaawo ne batugamba tugule emotoka tugande tulina ssente mu Uganda buli muntu bamuweeyo miliyoni 18 agenda agula emotoka bwe balabanga ebyo tebikola ne bagamba nti batugulire pickup ezo zaali za CA na NRC kakati bwe tuvaawo ne tugamba nti omuntu avudde ekamuli okujja okuteesa wano tumusuzeewa tumusuze mu hostero tumusuze mu hoteri ne tugenda ne tunoonya tukola research nno yali y'amaanyi ne basanga Fairway Hotel ekyajinga emitwalo 8 olunaku ne bagamba nti ezo babawa nga allowance ekyokugenda mu hoteri oba bapangisa ennyumba oba baagala ekyo ate netugaana okubawa esente z'ennyumba kubanga ennyumba twali tetuzisobola miliyoni 2 miliyoni 4 miliyoni kati bona bagamba nti babawa emitwalo 8 bo beesaliriwo bwe bakola ki babeera ne babawa road esente zibatwala ewaabwe ne babawa n'essente eza constituency allowance emirundi 2 omwezi ekyo ng'omaze kikola zaali si ssente nnyingi njagala n'okumaliriza n'okwogera n'ekigambo kino era njagala nkwegayirira kikwate bulungi nnyo olwo baasooka okireeta waaliwo okumpi n'ebikonde yafunanga kitono bakuwanga ssente entono sizenkanankana n'ezooli akati nga tugenda okumaliriza of course waliwo okusikomebwa kw'amaanyi gavumenti yali egaanyi nze ninawe nali nentandika okuzibabalira twagenda okumanaga naye zino sente si nyingi naye twamalirizawa kakati bannaffe abajja oluvannyuma bagenzi babyonoona kiraga omuntu wa Africa omuntu wa bulijjo omuntu afuna ekitono omuwa okwegabira ennyama ajja kwegabira ennyama nyingi okusinga abantu tebakugamba nti lya nesepiki kubanga kati wetuli nesepiki nayo bagirya mukama wange kwadda basiniya bange oba bakulu bange badde nsaba naye bampa omukisa bakuwadde bw'oba otunuulidde olwaleero eggwanga lyaffe liri mu bufe ey'ebizibu oba cocktail kino buli wookwata wonna olaba waliwo ebizibu bingi naye honorable senior munange mwanyi mbuzi eyansooka mu palamenti muyita senior abadde atuuka ku kyetuyita diagnosis atuukawo obuzibu bwonna ebuva mu bino embeera eyakwagamaya kabuli yonna gyokwata omanyi bakuyita okubootaboota bweri babbwa nga yonna waliyo biwundu otuuka mu palamenti buli wookwata waliwo ebizibu bingi buli kyetwogerako waliyo ebizibu bingi bw'otuuka mu judiciary oba musiga oba oliawo eddamuzi eyo naye ebizibu biki bingi naye obuzibu bwonna we buva bannansi n'abatulaba
buli we tunayogera byebizibu bingi naye tulina okwebuuza ebizibu bino byonna byonna bifevalingaani era biyambaani era biri mu feva yaani. Olwayo nalebo babu abadde akyogera bulungi bakola baframers ba constitution eno mu article 113 eyogera ku cabinet ministers. Sabu article eyokubiri neyagamba the total number of cabinet ministers shall not exceed 21 except with the approval of parliament. Except waliwo omuwaatwa baguleka tegerekeka omuwaatwa juka cabinet minister shall be appointed by the president, you see, with approval by by parliament. Kati awo no waliwo omuwaatwa naye omuwaatwa guvaawa nti president olwaleero ali mu ntebe mwai Museveni General Museveni akozeseza emiwaatwa egyo gyonna gyonna egiri mu mateeka egiri mu constitution egiri mu articles egiri mu mateeka ag'enjawulo okuyisaawo yoba olya olwaleero ebimufevalinga. Bano abaana abavaayo olwaleero infact si baana bannansi abagamba we are marching to parliament tusaba kino nekino nekino. Mwai Museveni avaayo n'agamba ekyemisaala gya parliament umanye ebya parliament ebyo byakwefubako tuli abakola mu 5 n'okusoba naye olina okufuba okulaba nojjukira obuvunaanyizibwa obwakwasibwa abantu bo n'osituka performance zakubaga mu babaka ba Buganda nga ndi namba 10 basinza okwogera ku fulo si mu nkubo naye bw'otunulira ebizibu bino byonna nga olwaleero siniya wange Salaamu Musumba badde ayogera ku size ya parliament committee systems n'ebirala nzijukira bulungi. Deputy Speaker mutwali tuyisa okuwaluko billion 270 billions okuzuwa okubairinga otuloko. Deputy Speaker in fact yadijaninga parliament yali yeerabidde yakoma obukumi twadijani yagamba kuno kufana kuwona really kufana kuwona nga kuvaawa from the executive. Olwayo tugamba amasiga getengeredde but that is a political statement. In actual sense reality bw'otuukayo ogenda okusanga the executive influences every institution buli siga. Kakati olwaleero bino byonna ebigenda maaso ani akuliyeti olwaleero zino zonna constituencies babutema ateme eyo aga bali bansabye district bano bansabye constituency bano bankoze bwe bati byonna ne bijje no parliament. Olwaleero Salaamu Musumba luli balina amaanyi kituufu naye olwaleero ogenda okulaba budget olwaleero mugijukira bulungi emabega kawe yayise negenda Mwami Museveni agenda ne kololo nagipraisinga nagiwana gano gabadde mata ate emabegako nagikomya na fakti netuyingira ne mu financial year eggwanga teririna kyetuyita appropriation act nga biiru teyagiteekako mukono nagikomyawo ku fulo. Honorable Nsiyagi deputy chairperson wa budget committee najja n'agamba nga bwe twakola allocation zonna n'azisoma bulungi parliament yali ejjudde full capacity kafuna tukuba mu ngalo nti yaabwe kiri bwe twaziyisa naye nga bo babikomyezaawo oli ayagala kuyisaawo ensimbi ate era zaawa bamusiga nsimbi olwaleero ab'ebicupuli. Naye ekyatukuba encukwe Nsiyagi nga amaze okwogera byonna nga ffenna tukkiriza nti nga bwe kirina okubeera n'amaliriza nga agamba I concede tiyali because you are subscribing to NRM or to a political party. Tetwagamba kiki agambye concede kyokka byonna byonna nti bane twakola kyo nga ffenna tukuba mu ngalo buli muntu. Kamalenye kwankanyangu ekibuzo kino kyangu wange owekitiibwa n'olwekyo byetwogera njagala tutegeeze ne manager wa Bukedde TV akitegere kati ndi byatandise okutegeeza kati ebyokutereza mu parliament eterere ekyusibwe wabe enkyukakyuka mu mateeka bindabikira tebina gye bigenda kufiira wano ku programu esoose. Kugambye bino byonna nga tewaliwo wiru y'executive kutereeza ggwanga na kutereeza nsi olwaleero executive agikulembera ye Mwami Museveni. Jjukira bulungi kutogikwatako Salaamu Musumba mubijjukira bulungi n'olwaleero abantu abo bakyanyiga biwundu bayisa togikwatako zijjukira bulungi basemujju nga bali mukomera
ku Kira police station wali nga bali mukomera baniwaga bali mukomera nga bayise eryeteeka so tugenda kusigala nawe tuli bakiri azipanawo okujjako nga bannayuganda nze nkubuulira mazima anti wenzija bw'otunulira constitution eno article esookera ddala eyogera ku sovereignty of the people obusukkulumu bw'abannansi era ebawa ne bagamba all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. Wakitegedde ssemateeka ono akulaga bulungi ate banaakulemberwanga okusinziira ku their consent oba ku kukkiriza kwabwe naye olwaleero Honorable Babu Honorable Salaamu n'ababaka abatusooka mwakola constitution naye olwaleero kyafuuka kipapula enzigi zonna ezaali zigiggala zonna baazimenya bumenya bwe baazimenya balugulira eno ku pata omanye obugula oluggi olina tunyuyigula ku munyolo naye bo bayita eno ku pata kwega bakuulamu oluggi lwonna ne bagamba kakati olwaleero ng'eggwanga litambulira mu mbeera okuggyako nga bannansi bannayuganda basituse ng'olwaleero bwe tulaba nga bayita mu atike ya 29 1D ne bagamba no tuyina eddembe lyaffe okuvaayo okulaga obutali bumativu ku nsonga zonna era bye tuvaayo wano olwaleero okujja okubasomesa olwaleero bw'otunulamu Museveni yali ayingira mu nsiko yagamba okuzaawo demokolasi institutions okubeera independent okulwanyisa ekibbataka okulwanyisa obuli bw'enguzi naye ku byonna bw'oba wakuwa maxi omuwa mmeka kulwaleero byonna ebigenda maaso kati bino byonna ebizibu bya palamenti n'abantu okugamba 100% eveewo bino byonna awo wetutuuse naye buvunaanyizibwa b'abannayuganda bonna abatulaba kubanga olwaleero bw'otunulira saizi ya palamenti it is a burden speak too much naye ani abikola leero baleeta n'endala kyemanye eno 226 tugenda beera ndowooza mu babaka nga 6 naye 6 liyale bw'obateeka ku balansi yemu n'ensimbi z'omuwi w'omusolo bannayuganda ze bawanga zibbibwa trillions 10 buli mwaka lifestyle auditing mukyala Betty Kamanaga abane bagire tetukuba ettooki tuwaye Ssebunya tukulaba ozimba zikalina tukulaba olina amasomero tukulaba olina zaakedi sente zino zijja wanga zitukuwa tulaba tizivaluwinga n'ekyo nsobola okuyimireka ogende wamukulu abe ku kyayogera mukodomi wange looya ateekateeka ali mu kukola amakanzu ge gyogamba okujja yeeyo kyekigenda mu maaso kye wali abaaliyo wali abaliyo obawulidde neyanza nnyo Mwami Seruga ekisooka palamenti erina kufugibwa ssemateeka erina kufugibwa amateeka ngeri Administration of Parliament Act erina kufugibwa amateeka gaayo n'enkola practice era ssemateeka yalowooza nti amasiga gano 3 gayina mu luzungu kya checks and balances buli limu nga litestinga linaalyo likumira ku bwonkenke era ffe abasomi ba amateeka aga ssemateeka constitutional law tukimanyi nti walina n'okubawoko oluusi ku bwonkenke wakati w'amasiga ago mu nkola ennungi ya democracy walina okubawoko ku tension era yalingawo okwedda nga Mwami Museveni agamba oyo omuntu mwagala parliament emucensuring ne mu America mubiraba nga olukiiko olw'aba senate oba congress ngena kyeganyiza nga president kyagala wena okuwa ku bwonkenke wakati wa judiciary ng'etadde omuntu tubiraba oluusi nga president ayagala bamute ekizibu ekimu ekikakati era bwe kyekyava okugamba nti no okwetongola kuno kubanga parliament yasooka teyalimu etteeka lya Administration of Parliament Act eriwa parliament teekawo akakiiko akafuga ennambika oba engeri gyekolamu emirimu gyayo kyali kyakola ekyo nti parliament ogiwa okwetongola ndoza Honorable Salaamu yali mu parliament eyo oba Honorable Dan Wandirogali bamukuba muvinga gondi eyo n'ekyemisaala kyajja mu ngeri bwekyo era nzijukirawo n'omusango ogwagenda paka mu kooti ensukkulumu ne bagamba nti naye parliament okwewa emisaala ne-executive erina okubaako ne input nti bwe mumala okugiyisa gino proposal muziweereze eri kubanga parliament oli yagenda mu kooti apita ssemateeka ng'agamba nti parliament lwaki yeewa yokka n'egisalawo neteyanako okukola era wewaava kyova olaba nga ne parliamentary commission akakiiko akafuga ku parliament buli muntu aliko lwa nsonga nti lead of opposition abeereko lead of government business abeereko minister of finance abeereko lwa nsonga
olwaleero wiiki eno nawulidde nga honorable Nabbanja leader of government business agamba siitibwanko mu kiiko lwa parliamentary commission leader of opposition honorable Joel agamba siitibwanko mu kiiko lwa parliamentary commission kakati okumala emyezi 8 ng'akulira government business n'akulira opposition tebalinyanko mu kiiko lwa parliamentary commission twatuuka tutyawo naye nga abantu bana basalawo naye nga simanyi ndibadde kubanga etambula kitegeeze mu gitambula nze ndowooza ekizibu kyava kiva ku bintu bibiri ekisooka honorable Salaamu ne honorable Baba bagambye nti ffe tebyalinga bino kati nze njagala okulowooza nti eddagala erimu lwaki eryabwe tebyalingamu birungi kusinga wano kubanga tukirabe mu institution zonna ekisooka kye honorable Mayanja kyagambye nti president gwe twalina ebiseera ebyo yali ndowooza yali mu kisanja kyakusatu oba kyakuna kati ali mu kyakumeka oba nti okujja ebisanja mu ssemateeka ne mu creating life presidency n'okujjako ekkomo kyakosa ebintu birala bingi nnyo bimutamanyi si kyagundi yokka nti kaakati olwaleero president yatuuka nga parliament yagikozesa nti bwemuba mwagala kino jjukira honorable Salaamu baali mu pafo nga bagenda mu FDC tebabuwa million 5 ababaka abalala sekikobozi ya whistleblowing nti bamugambye okukwata ebisanja genda million 5 era sekikubo yagenda ne bazimumma kwe ku blowing whistle bamugamba genda osooka oyatule woyimiridde president n'atufuna nti parliament wemba nina kinjagala okuyisaawo mbawa kano nti era nekijjira ddala n'okugikwatako okwasembya 2017 era waliyo ezaafuluma kaakati nekifuuka nti twatuuka tutyano nti ebiseera ebyo temwali na president ayagala kubeerawo paka kufiirawo kaakati bwe kiva ku ekyo nekijja ne ku bukulembeze obukulembeze bwa parliament essaawa eno buliko tooki nnene parliament ye11 naye kyatandikira mu ye10 obukulembeze tulina ekizibu mu ggwanga muno nti buli atuuka mu office ayagala teekawo bwakabaka chiefdom abangu owakasolya oluusi abamu kakati bayize n'omuze bwafiiramu nti mwana wo gwe basooka okutunuulira bwe talina mwana asomye oba mukulu bwe talina ku baganda be nti sipiika bw'abeerawo honorable Kadaga nzukira ali yeetaddewo yegguddemu ne institute nga bagituumye Kadaga parliamentary bano bwe bajja kikimu kwe basooka okukyusa era mmanyi bana tebalinavaako bajjako bagituumye omu ku baliko kakati bwetuuka ekamuli nti kamuli yagundi kamuli ha eno yagundi mukono yagundi emutyana mwinayo nanyiniyo kwegamba buli muntu ali muka office alowooza ng'abenaali mwe bagamba nti wenaali tulina omuntu omu yekka era nga bwe tulaba nga atandise okukaddiwa tufune stand by generator stand by kitegeeza amasinzizo gaviirako kakati ne obukulembeze bwe bwafuuka era honorable Kadaga y'omu ku baasooka ku palamenti ye10 enaddala ng'agenda okuvaako nga palamenti agisanga makaage yasalawo edda nga abantu okutambula bano ba honorable Babu ne honorable Salaamu bayinza okuba bakimanyi nti nga clark alina mu control trip y'abagondi olwaleero ne bw'oba ogenda Bukeddeya oba Masaka speaker ateekwa okumanya baani abagenderako baani abagenda ku trip kakati olwaliro nti nira kuba mu good box za honorable Kadaga okutambula nzijukira honorable Karuhanga bwe yagenda mu kooti ku bya sente zize bali beyongeze za covid honorable Kadaga n'ayomba nnyo era ndowooza bombi babakomawo ng'omu sipiika mu mulambo baka yandibadde alina fukamira okuddamu okufuna akakisa mu parliament kwegamba parliament kakati parliament ye11 yeekidde ku ddaala ddala yeekirwa ku ddaala ddala era tulina incidents zetulabyeko nyinza okuwa ezimu ojjukira honorable Namugazi bali bamusenshalinga ng'ababaka abamu nga beekubira n'amasimu jangu obeerewo tulage sipiika tumuyirawo omubiri tulina okugoba Namuganza waliwo omubaka omu oba ewebuyende omukyala yakiwakanya bagamba olwaleero ne bweba trip ng'egenda Masaka tayiza kulinnya mmotoka ya palamenti bw'obanga oyagala okubaako trip gy'otambula nga sipiika takwagala tosobola kikola ku musango gwa honorable Zaake kuba gwatuka mu kooti etapita ssemateeka yagamba ebiseera ebyo honorable Amonga eri deputy speaker naga deputy speaker mu musango nga yali ayomba n'oli lwaki teyalinda munaakomewa akubiriza debate lwaki ki ekyali kifa ennyo kulwabala nga gwakubiriza debate ng'ate gwe complainant era jjukira nti ripooti ya honorable Katuntu yali egamba nti honorable Zaake yeetonde olw'okuba waliwo bankuyirawo omubiri mu palamenti abagala okulaga sipiika nti tufa naawe ne baga nedda teyeetonda batuse mugobe n'omugoba ne rules ne bazisuspendinga okwagala okulaga sipiika nti tuli kakati eyo okuteekawo obwo
obukulu bwa kasolya buli ka office kyekimu ku bizibu. Kakati bwe nkigatta nekiri kyenasoose nekigamba nti Mwai Museveni yalina kyayagala essaawa zino ayagala nnyo kontrolinga buli ne judiciary olaba ng'erwana bulwanyi okufuna ka space. Kakati bw'atuuka ng'alaba ono ayagala kino n'agamba mpankuwe era nkunyinza okuwa incidents bbiri yasembyeyo yabadde ndooza wiiki ewedde emu yali bukedde yanga honorable speaker Gore Dwadjuli n'agamba sebo president gwammanyi nze ono ndi w'okululo yalinga speech omugole gyakola ku mbaga gwe wekka gwantegeera kakati ngali awo aba awaddeyo afusinze era ne kujuzi yakizeemu n'agamba nti kakati eriyo parliament ezedda ezatawanyanga president eno parliament kati tuli wamu tutambulira ne executive kakati era kwegamba okulaga nti oli kyeyagala edda akifunye nti parliament jakukiso kyenjagala kakati kamaze honorable Seruganeka n'akantu ka numbers tekererwa ate mu mulembe guno ogwa internet buli kimu bakimanyi ensi ekimanyi bwe tomanyi olabika bubi kuba bakuleberera nga tomanyi so tuteekwa okukyusa ekijja okuba ekirungi kukyusa gavumenti yonna kuba tekyasobola babonga kimutiisiza tekikyaliko kubuuza ate kukyusa tulina kukyusa tuyinza okukyusa obulungi oba mu bubi so era n'ekyo ffe tulina okukyebuulirirako n'okukitegeka tuyinza okubukyusa mu nzikiriziganya naye kati byendaba tewaliwo na space y'abantu bakulu kuteesa kuba bandi badde bayita abantu abakulu nga Honorable Babu ne bagamba nti banaye twabulirawa mutuwe ku magezi kuba bakyaliwo ensi eno evudde ku layini nga ffenna tutunula Seruga nga twogedde nga tuwoninze emyaka gino gyonna ensi egenzemu overdrive naye ngaegenda kugwa ekinnuma kiri kimu nti bikolebwa mu bugenderere okudibaga eggwanga lino likolebwa nga babitegese waliwo abatuula akaju akatuula ensi eno okugifuulanya okugijja ku mulamwa naye ate bambi tebalina gye bagitwala. This is this is our home, this is all we have. So tuddemu okusingira ddala twebuuze kuba tusinga amagezi ba Honorable Babu abakyaliwo tubakuŋŋaanye bawe Uganda eno amagezi ffe batuwa okukola abalala bafune okuyiga kakati abaliwo teri ayagala kuyiga mbu buli omu amanyi tebalina kye bamanyi. You know nothing about this country, you know nothing. These people know, even us, we are not good enough. Abamanyi beebo and I speak from knowledge. Baze nakola nabo mwami yaliwa municipality ya Masaka Kawanga John. Oh my God. Tumujeko ekisigaddewo you know eriyo group y'abantu abo they are all over the country tubakomyewo okuwa ensi eno amagezi tukomyewo aba constituent assembly Badamiano Lubega those people whatever they are remaining with let us get it as a country. Let us not allow one family to overrun this country. Please. Kumanga bagamba nti bwe bali mu nsiko nga tetwabogerangako nti bonna bali mu nsiko. But that wasn't democracy. That wasn't our choice. Ate saagala boogere bwe batyo batwonoonere ne muudu n'ekitiibwa kye tubawadde nga abaatujja in one situation with a promise to a better situation. It is worse. About businesses, anyone who wants to do business in Uganda, teyetaga kwogera na minister onoonya mwana onoonya muko
olyoka ofune chance buli lwotuuka mu situation eyo manya nti oweddeyo kaweddemu. It is very dangerous for you, our beloved leaders, our so-called liberators. It is very bad for this nation, but it's also very bad for the future. Kubena ensi bagenda gitubbako. Omuchina ajja gigula agitwale ate ajja kusooka gula gwe. Nkwebaziza mukama wange Alan Mayanja atumaliriza. Ekyamazima olwaleero nga senior bwayogedde Honorable Salaamu Musumba, change is inevitable. Kyenkyukakyuka kulinga kufa. Oba oyagala oba toyagala, ffenna bali wano tulina okukulozaako. So enkyukakyuka egenda kubeerawo bannayuganda, kyobola asagala bamalamu maanyi timuddeyo ne muggwamu essuubi kyaka tuli ku kisenge. However much nga tuli mu mbeera eno eyakwagama enzibu, nga buli institution yonna ogikwatako yonna ebootaboota, abantu abagoba ku ttaka, ebyenjigiriza bifudde, ebyobulamu bifudde, olaba tebalina makubo, abasuubuzi eno beekalakaasa, bayintaani basitudde enkundi, n'abasomesa baalangiridde nabo bajja. Ogenda owulira bano babye zino, eggwanga lisaanawo. Enkyukakyuka egenda kubeerawo mu mbeera yonna. Oba etya oba etya, wala bannayuganda tulina kubeera nga ffenna tuli alaati, kubanga eggwanga ffenna lituvunaanyizibwako kyenkanyi. Wabula oli ne bwabeerawo NRM ng'ensonga zayogera za nkizo, nsaba abavubuka omuntu oyo tumutwale naye nga wankizo. Ne bwabeeramu naddiini ng'ensonga zayogera za nkizo zitwala ggwanga lyaffe mu maaso, naye abeera wankizo. Enkyukakyuka olwaleero bangi beetimbye ennuupu, twambala obukofiira, but in actual sense ogenda okulaba ng'ebyetukola tebitwala ggwanga lyaffe mu maaso. Abamu sonna mukyo nga totunuulidde eggwanga, totunuulidde ekkala gye ndimu, totunuulidde eddiini yange, wabula ffenna focus tugitunuulira yakulaba abaana baffe n'abazzukulu baffe abaliddawo naffe ab'olwaleero kiki kye tukoze kye tugattako ku ggwanga lyaffe okulaba nga litereera. Kubanga ekyamazima ffenna eggwanga state y'eggwanga lirimu olwaleero liri mu sole state. Bwe kiba kizimbe kiri mu mbinabina kigenda kugwa. So naye ng'ate ffe ffenna buvunaanyizibwa bwaffe, abaana abato, abavubuka, abakadde, basiniya baffe bano bawona ebubabubu omuwulira ng'ayogera, n'owulira Salaamu Musumba ng'owulira ng'ayogera, olaba ddala omukulembeze, ti bonna tubakozese ku mitendera gyonna okulaba nga eggwanga lyaffe litereera. Omuntu w'e Nakaseke, omuntu w'e Kalamoja, omuntu w'e Masaka abenga alaba value for his or her tax, omusolo ogwo gwawa mu bulumi ng'omwana we asobola okwakisesinga ebyenjigiriza ebirungi eri ebujuubya kato g'obadde oyogerako, ng'eri ekirinda abaana 200 naye nga balina desks 4 naye nga ssomero lya gavumenti, ng'eddwaliro ly'Ewakyato eri ekikamulo olisanga ng'abasawo weebali naye si basasule nga n'eddagala teririiyo. Kale it is a collective responsibility ffenna bannansi gwandaba buli omu waali okulaba nga tugataka tafaali ku ggwanga lyaffe. Kale nkweyanza nnyo ekitiibwa. Kabuze kata ntandike debate empya, teke programu endala empya. Yonna kibadde otandise kibadde kikulu nnyo ne sijja nakyogerako kijja kutuwabya. Naye muwa amagezi abannansi ebyalo babiwa amannya agafaanana agalinamu future nga Kikamulo. Ate abo be baleeta mu M7. Njagala kumbawomba nga nzikatiza ebigambo bya Honorable Salaamu nti tulina kunoonya ki ekyatwala obuyinza bw'abantu. Bino byonna tuli ku bubonero symptoms. Ekizibu era ne bonoogamba nti muganda emuyita AMS Alan Mayanja Sebunya gworoya waabwe nti ne bomugamba nti waliwo buwadde obwa sipiika ne bowa Honorable Babono obwa sipiika oba Honorable Salaamu mu palamenti nga bwe tuli kaakati tuyinza okufuna ebintu byebimu kubanga ekizibu wekiva nti kiva walala amaanyi gali mbirala nnyo nnyo. So ze ndowooza nti bannayuganda kye tunoteekamu kyova olabanga oluusi n'aba opposition
ate nebatandika ng'ekibabeeresa mu opposition linnya nti ndi mu NUP oba DP oba muki naye nga opposition mu linnya kubanga naye ng'enkola n'ebikola yakubeera status quo kubeera awo paka nga kufuna musaala tulinde yange kutambuza myaka so ze ndowooza ekizibu wekivaawo nawo mbadde point empya naye yetaaga program naye nga mmaliriza ekibiina kyange kya National Unity Platform tukyawandiisa bamembers abapya era bwe nva wano ngenda Gomaawo Seeta tugenda kuwandiisa bamemba bapya nobakozesa eki omusango ogubadde gulangirwa ennaku ezo gwatandise tusobola gwogerako omusango ogwoluwa gwogamba nti mingi guno kati ogwo political 1.7 ogwobuwumbi ogwo kakati guli mu kooti omuntu bw'ayogera kalebule okumanya wali eddembe ly'okwogera nze ndikkirizaamu nnyo 100 naye eddembe ly'okwogera ekkomo lyayo nti tolina ku ddembe kulebula so guli mu kooti era kooti ejja kubuulira gwobulimu ate ogimanyi gyembeeramu katukusabire kati oddamu bitundu oddamu moli tulimu bulimu butereevu tutandise ne Salaamu Musumba wekitiibwa kati sandaga kule ensandago ku mukeeka guno ensandago tereeta neyanziza neyanzeege eryokanga netonya nokola otya ensiisira oba zenkanya emyoyo naye nga tetunaba kutuuka eyo yonna njagala okwogera ekigambo kino gavumenti bwetuuse digundi amasiga gonna 3 gononese era ebirimu bituswaza omwami juzi waliwo gye baali batudde ne boogera nga mukyala Musumba nti abantu bafaawo tubayite bajje boogere naffe omusajja munagaa nti kale omusajja ngaoyo kapiteni Babu alina obusungu siyinza butabeera na busungu oteekwa ng'ensi eno najagala nnyo ne tukola gw'omukulu ogambye nti bwe baali mu gunji twali tituboogerako twabogerako ne tubawagira eno yali revolutioni bakama bange yali era ngezze okutereeza ebintu ebyakola ki ebyagotaana kaakati bwe mba mmaliriza wano we tutuuse tetulina bantu balwana naye bano abaana bwe bavuddeyo twaswadde majenizizi kubanga bakugambye kino nekyo tetukyagala mukifo kyoga nti ebintu byammwe tubifunye abaana boyogerako nabakiikiridde mu kooti abamu nga bafuluma wiiki eno abamu ku bo bazaalibwa ndoozanga mu 2023 owange asembayo 2001 memba waabwe yaŋŋambye nti kati bono bakutte baaki kakati waliwo n'obwana obuyimbye nti amasuuti gafuuse g'ababbi abaana okutubuulira tandise okuswala kakati tubeeremu bwe tuba twogera ekigambo ky'amazima kiri kyeŋŋambye omuntu abeera ow'amazima abeera n'ensonyi waliwo ebintu byotukola gwe n'olyoka noddawo noga nti omusajja anyiize omusajja by'omukoze ngaoyo noona ensi eno lwaki takunyiigira n'olyoka n'okwata gundi ekutya nekutya sente n'oziteeka wabweru mulina banka eziri wabweru mulina businesses wabweru mutereka esente Mauritius mulina zonna tuzimanyi zonna sente tuzimanyi kakati bwe munaagenda mu nsonda nnya ani alizijjayo maama naye waba tali mu nsonda nnya mutawaana guli bwe guti mukama wange obusungu bwe tulina si ku muntu obusungu bwe tulina kutwonoonera ensi yaffe ensi eno nnungi nnyo nammwe muli balungi abali mu bukulembeze naye njagala muddeyo mwekube mu kifo musobola okukyuka bwe mba temusobola mutusiibule batugambireko banno nedda si banna njagala nkubuulire munnange kati busisika nkugolokose nze munnange ye Uganda mwe mwenna abali mu busaati obumyufu obwaki saagala na kubalaba mwenna mufaanana
In fact bw'oba oyogera abantu ababinyabo abantu mu bibiina bino byonna byonna bapolitiko gundi abamu batuswaziza nnyo bonna owulidde ssebo oba oli mu kibiina ki era bannenze buli ali mu kibiina kati nabwe batandika okwekuba mu kifuba bye bakola birungi noyabulamu ekibiina novaawo novuma banno novaawo noyogera kino tukooye obusungu bwange bwebwo obusungu bwange tebuli ku muntu ate ebyo bankoze ne bakusonga mu lugalo ne bakuteeka olugalo mu nnyindo ebyo byonna byakyana kito owulidde ate njagala mbagambe mwegendereze nnyo kubanga n'abamu katonda okutuwa obulamu okutuuka ano tukyabatunuulira muleke bino ebyobwavu olyo mwavu olyo mugagga ebyo byonna mujja bireka wano naye ensi mugitereeza efudde ate kankubuulire nze nze nasooka okwogera palamenti okuba nti nene nze nasooka nti nene erina kubeera bantu 200 nga buli muntu akikkirira abantu 25,000 si bantu 10 owulidde ekya nembagamba baminisita balina kubeera 15 oba 18 ababeezi baabwe babeera 35 balina kuba 21 ye constitution naye njagala oddeyo Amini yalina 18 California etusinga obugagga mu sente ne population esinga neyaffe erina ababaka 12 California kakati gwe oli wano oyagala ababaka 557 olw'okuba nti oyagala parliamentary system yebeeronda president addako si kituufu ne bwe bakulonda then what njagala n'oyo omuntu ayina society engiriko abantu batono naye abeere ng'akiikirirwa ng'ava eiki tetugambye sigambye tuwalime kutibulira obubaka naye tubeere reasonable abo bakolera eri eiki sente zaffe local government nedda India ina system ya wakati naye buli state erina government assembly erina ne chief minister kati busoga tuyinza jua chief minister ne assembly yayo bano bonna abali mu 13 abali mu ssaza babeerewo omuntu omu nga bwe babeeranga ow'essaza ow'eggombolola naye nga olukiiko luli kuki luli ku sub-region so bannange ebintu byonna tusobola okubikola tebabalimba ate ne ssente zaffe entono ze tulina ne zisobola okumatiza buli omu kakati njagala otwale palamenti eyo ojje osigaze abantu 200 abantu 357 omusaala gwe bafuna gusobola okusasula ba intani bano abaliwo gusobola okusasula abasomesa nkikiwedde neyanzege mbagaliza wiiki ennungi ekino kyenyawo okumaliza nakyo yokanga netonya netulaba ensiisira bwe zinkanye emyoyo ate wano njogera nti kino Ssaabasajja nzikirize njogere kino ekintu kyeyayogedde kibalaga nti ensi zino zebagenda ne boonoona singa tuziwa obuyinza obumu ensi zaffe ziyinza okutereera eri Honorable Babu kubanga abantu abali mu kaliba ya Honorable Babu batono nnyo babalibwa ku ngalo okusinzira gya subscribing Dr. Besigye tumanyi naye engeri gya subscribing nga ffenna tumanyiyo naye okuva nayimirira nayogera ebigambo ebyo seboka kwateko omukulu Seruga esiga lyabengeye erya Kisero eriwaffe sebo tuyanziza musajja webale kuuma twebaza nnyo nedda waliwo kyesaagala osiibule nga toyogeddeeko tuzzeeyo mu biseera ebizibu nate abantu ba leaders ba Forum for Democratic Change 36 babawambidde ekisuumu babakomezaawo tebabakomezaawo kaakati bwe babawamba babakubye babakoze batya jjukira ebyeddanga bwe babawambanga mu refugee camp e Kakamega bye bazzeemu bani ababakubye kaakati abalumbye babadde bakumanyikiddwa wa ESO Director General wa ESO ye nannyini kikwekweta ekyo era neebaza Governor Professor Peter Anyang' eyayogedde era ayongera era ajja okwongera okutaasa sovereignty ya Kenya
mu nsonga eno naye nga babakwatidde bwereere babadde bagenze kusoma era nga ffe tubatumye bagende basome bakwatiddemu ne refugee omuntu ali eri mu Uganda kimenya n'amateeka g'ensi yonna nga munnauganda ali eri nga refugee nga Kayihura byakola ngaano nga zaayo ab'e Rwanda biri mu kooti twogera ku twogera ku mbeera obujulizi bwebannabaita kubanga kankubuulire bulirwe abasoga bagamba nti amaziga amayaaka gaidukiza amakaire amaziga amapya gajjukiza amakadde kaakati bino byonna mbirabamu eri gye Babu byagambye nti revolution byeyalina okugjawo. You cannot kidnap people in the night. In the night. Musonyiwe mbasese ebyokinabika abantu ebiri wano wokka omusajja bamuyitanga Omar Diko yali minisita e Nigeria nadduka ne ssente n'agenda e Bungereza ne banoonya engeri bamukwata bamuleetera mu kureti n'omwana waffe bannange nebaza nnyo omulyaza wekitiibwa Musumba kyaleese nakintu kikulu kirina okulowoozebwako bekikwata kabanadde abatuulira n'abatula bakukedde kwebaza nnyo naye East African community gye mwogerako yeeriwa nga ogende Kenya ne bakukwata. Honorable Salaamu kyayogera nti ebintu ebikyamu tubifudde ebituufu olwaliro okuwamba Honorable Manja yagala kwakirawo Kivumbi engeri gye bakwata luli bakwata mubaka akamba ndowooza abaana naye bali tebakimanya nku abakuba nopanga bwe batyo ne bakwata omubaka w'NRM misana ku kooti n'amala ennaku 3 nga tetamanyikiddwa gyali. Akirewo Kivumbi yakulira security ya president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omwana tetumanyi nakati gyali olwero bye bigenda mu engeri gyawambiddwamu naye ne bakuwambira wano ne bakulumba ne gyokyadde ne mu America bajja kukulumba kyendowooza kijja kutabuka nnyo ate abasajja ab'ensiimu abaafire South Africa tewawuliranga nsaba tukitegeere kijja kuba kizibu nnyo kuba kizibu nnyo n'ekigambo nti omuntu yawambiddwa gavumenti ye ekyo nakyo si kituufu n'okwogerwa kikanga omuntu gavumenti yo ekwata bukwasi tekuwamba buwambi kikina okutukuza ate wali extradition mwebale bannange mwebale katuva tugende babayise mayuge nga balinga embwa ze n'ensungu mwebaza bannange tukoze mwana wattu Tina Nakimuli muganda wange Mudigosi Mudigosi w'Emityana Adija ogambe Sara Mudigosi Mudigosi nze nasoma n'omukyala nga bamuyita linye nebaza nnyo ku Nicholas Mwanuzi ne bannaffe abalaba netukoleraganye mu programu eno tukolagana omulundi ogujja mbagaliza wiikendi ennungi byetwogedde bikangamuko biyinza okulemesa emmere yo nga kikunyiziza naye osooka nowekkanamu nosoomukana ogussamu ndabe notegeera ekigenda omukazi ono azze mu America aliwa omukazi yeesimbyewo Kamala nedda mukama gwe yakutteko n'aleeta okulongoosa tulagidde ekisajja ddala